أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda majibu Allah subhanahu wa ta'ala tusabe byengera n'emirembe bidderi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awamu n'abantu b'enjuye ne basahaba be n'abo bonna abagoberera obufu bwabwe okutuusa ku nnaku lw'enkomerero. Baganda bange bampuliriza, tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyomusanvu okubeera nga tugenda mu maaso ne buruda yaffe oba n'okuvvuunula ekitabo kyaffe ekiyitibwa al-Buruda ekya Imaamu al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Nga twakoma mwana wattu mu kitundu kyaffe eky'omukaaga nga tutuuse ku baiti oba ku kitontome kya Imaamu ekyana mu etaano mu mulyango gwaffe ogwokusatu oba eyitibwa al-Faslu ath-Thalithu, omulyango ogwokusatu. Era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ku mulundi guno atusobozesa okubeera nti omulyango ogwo mwana tutukola ki tugumaliriza olw'ensonga nti gubadde mulyango mugazi nnyo ate nga muwanvu. Nga twakoma ku baiti yaffe egamba nti fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayurib anhu natiqun bifami, timazima ddala obulungi bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam n'obunene bwe tebuliiko kkomo oliri asobola tugamba nti lyerino. Ebompuliza bulungi gw'omwogezi ayogera obwogezi tolina kkomo lolina kuva erino otugamba nti nabbi obulungi bwe bukoma wano. Ebompuliza bulungi ekyo nno twakiraba oluvannyuma lw'okulaba nti ebbanga lyomala nga nabbi sallallahu alayhi wasallam tomuyise Katonda, tomuyise mwana wa Katonda, tomutenze na bitendo bya wa Katonda, mwana ati oli free okubeera nti omutenda n'ekitendo kyonna eky'obulungi kyonna ekisigadde ekiri wansi w'obwa Katonda. Wano nno we twaleetera ne ishkal oba okubuuza okuyinza okujjawo ng'oli atubuuza atugamba nti bwe mugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam obulungi bwe tebuliiko kkomo, abaffe kye mugamba nti asinga ne bamalayika. Ekyo nno mwana tetubeera nga tukyanukula ne tugamba nti eyo ishkali nkyamu, okubuuza bwe kutyo kuba kukyamu. Ekibuuzo ekirina okuba ekituufu kirina kubeera nti ku bamalayika n'abantu ani asinga ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tubeera nga ensonga eyo tuginnyonnyola era neyetegerekeka, abataafuna chance kugimanya muddeyo mu kitundu kyaffe eky'omukaaga mwana wattu mubeere nga mukola ki, nga mugitegeera bulungi nnyo. Wabula era ekitundu kyaffe ekyo eky'omukaaga twakimaliriza nga tusuubizza nti tulina amasala agali mutaalliq agalina akakwata era kwago gennyini ag'abamalayika ge tugenda okubeera nti tukola ki, tukhada tunnyikira mugo tubeere nga nago tugakola ki, tuganoganya ku saidi eyo mwana wattu gwampuliriza obeere nga ogakola ki, ogategeera. Masala kyago ge masala agagamba nti abaffe bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala basobola okusobya Allah subhanahu wa ta'ala, basobola okukola amazambi nga bwolaba nti ffe abantu tusobola okukola amazambi oba nedda. Era abaffe Ibirisi emanyikiddwa obulungi ennyo shayitaani enkulu, abaffe yali malayika oba nedda. Maana atwage masala ge twasuubiza okubeera ntutandikirako mu kitundu kyaffe kino ekyomusanvu biidhinillahi ta'ala. Nga aqulu wal ilmu inda Allah, nga ngamba nga ntandika masala ago nti amma ekibuuzo ekigamba nti abaffe malayika ba Allah subhanahu wa ta'ala basobya nedda, tugamba nti al-ghalibu fihim, ekimanyikiddwa ku bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala oba ekisinga okumanyikwa ku bo era nga kyekituufu nti abangi mu bo la ya'asuna Allah, mwana wattu tebasobola kujeemera Allah era tebamujeemera. Nga Allah bw'akikakasa mu Qur'ani nti la ya'asuna Allah ma amarahum, tebamujeemera ebyo byabeera balagidde, wa yaf'aluna ma yu'marun, era bakola bukozi ebyo byabeera balagidde. Tebamujeemera wabula bakola bukozi ebyo byabeera balagidde. Ne kibeera nti hadha huwa al-ghalibu fihim, mwana wattu ekyo kyekisinga okumanyikwa ku bamalayika era kyekingi mu bo
njagala owuliriza obinkire nnyo obolowooza ennyo ku kigambo kyange kyeŋŋamba nti kyekisinga oba kyekiri ghalibu kyekimanyikiddwa ennyo kubo. Okugamba nti kyekiri ghalibu oba kyekisinga okumanyikwa ennyo kubo kitulekerayo oba gwampuliriza kiba kirina okukulekerayo chance ey'okumanya nti si kyekyonna. Mu kisaawe kya erimu tugamba nti al-ghalibu ekisinga obungi tuba tetugambye nti kyonna kyonna, kiba kitegeeza nti waliyo percentage esigalayo. Bwe tugamba nti bamalayika ekisinga obungi mu bo kubeera nti tebajemera Allah, kitegeeza waliyo abasobola omujemera, era ng'eyo epaati gye tuddakaawo okukakasaawo nti waliyo bamalayika abasobola okubeera nti bakola ki, bajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakyogerako yakiraza mu surati al-Anbiya bwe yagamba nti bwe yali ayogera ku bamalayika n'abatenda n'agamba nti bali ibadu mukramun, bamalayika bitonde bya Allah birungi. Obampuliriza bulungi, bali ibadu mukramun, bitonde bye birungi. Wabula we yamaliza okwogera ku bitonde byabwe birungi byonna n'okulaga nti balungi nnyo bakkiriza ebyo byabeera bagambye, yagamba nti waman yaqul minhum, naye oyo yenna agamba mu bo inni ilahu, nti nze ndi katonda, fadhalika inni ilahu min duni, nze ndi katonda atali mu kifo kya Allah, fadhalika najzihi jahannam, oyo nno tumwokya omuliro jahannam. Bamufasirina abamu bagamba Allah wano yali ayogera ku Ibirisi nti oyo yenna agamba mu bamalayika nti nze ndi katonda min duni la, mwana tumwokya omuliro jahannam, nti Allah yali ayogera ku Ibirisi. Era nga tugenda kukiraba nga tutanze okunnyonnyola abaffe Ibirisi yali malayika oba nedda, kubanga no Allah ayogera ku bamalayika ate bamufasirina abamu bagamba batya nti wano yali ategeezaamu Ibirisi, kitegeeza Ibirisi malayika oba nedda. Tugenda kubiraba nga tutanze okunoganya masala ago. Wabula njagala kukulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala mweyo aya yali alaza nti bamalayika kisobola okuggwawo ne babeera nga bakola ki, nga bajemera Allah subhanahu wa ta'ala, era nga tugenda okukiraba. Wa in kana al-ghalibu fihim, newankubadde nti ekisinga okubeera nti kyatyaka nnyo mubeera nga kyekingi mu bo kubeera nti bakola ki, tebajemera Allah subhanahu wa ta'ala, nga Qur'ani bwe yajja nga ekijulira mu ayati mpitirivu. Wano nno tugende ku kibuuzo kyaffe ekyokubiri, ala wa huwa, era nga nakyo kwe kugamba nti abaffe Ibirisi ye yali malayika oba nedda. Mwana wattu khilaafu baina al-ulama, njawukana wakati w'abamanyi Ibirisi yali malayika oba nedda. Eyo nno njawukana okuviira ddala waggulu erimba nene basahaba n'abajja battabi'in wa man tabi'ahum n'ababagoberera paka olwaleero, njawukana nkulu. Obampuliriza bulungi. Walladhi alayhi al-jumhur wa huwa sahih, nga n'abasinga obungi mbannatafsiri n'abamanyi abasinga obungi mu bo kye baliko kwe kubeera nti bonna bagamba nti Ibirisi yali malayika. Obampuliriza bulungi. Bannatafsiri n'abamanyi b'obusiraamu abasinga obungi bagamba nti Ibirisi yali malayika. Ekyo nno ekigambo ky'abasahaba abanene mu bannatafsiri abanene, minhum turjumani al-Qur'ani al-Karim, mulimu omuvunuzi wa Qur'ani basahaba manyikiddwa nga Ibn Abbas, nabbi gwe yabeera nga akola ki, nga asabira edduwa n'agamba nti Allahumma faqihu fi ddini, ayi Allah mukenkule mu ddiini wa allimhu ta'wil, ate omuyigirize n'okuvunula Qur'an. Era nabbi yamusharangako, yamusongangako n'agamba mba mwagala ebya tafsiri mugende eri Ibn Abbas. Washtahara biturjumani bihabri la umma, Ibn Abbas yatyaka n'okubeera nti bamutuuma habr, ekibe kya umma mu bintu bya elimu. Habru abeera mumanyi w'amaanyi musayiri ya elimu. Waturjumani al-Qur'an, era n'atyaka n'okubeera nti ye muvunuzi wa Qur'ani basahaba, newankubadde nti n'abalala mbo oba ne basahaba balala bangi abavunuzi ba Qur'an, naye Ibn Abbas yasinga okutyaka mu ekyo. Kati Ibn Abbas ishtahara anhu, kyajja ku ye riwayati mpitirivu bamufasirina bazireeta nga Imam Tabari, al-Qurtubi, Ibn Kathir n'abalala babeera nga bazireeta nga balaga nti Ibn Abbas y'omu ku abo abakikkatiriza nti Ibirisi yali malayika. Era nga tugenda kubira ebigambo bye nga tutandise okuleeta obujulizi ku nsonga eyo n'okulaga nti eyo y'endaba entuufu nti Ibirisi ddala yalimba malayika. Obampuliriza bulungi. Ng'okakasawo nti Ibirisi yali malayika, ekyo nno mwana wattu obujulizi bwajja mu Qur'ani oba abamanyi bagujja mu Qur'ani, mu aya ezajja mu Qur'ani n'ebigambo bya mufassirina nga basahaba nga tugenda okubalaba ne battabi'in n'abo abagoberera basahaba.
waman tabi'ahum bi ihsanin hatta al'an nawo wagobera basahaba pako lwaleero. Amma fil Qur'an betudayo mu Qur'an okakasawo ensonga eyo mu surati al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya. Allah agamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, tijjukiramu akaseera etwagambira bamalayika timubeerenga muvunamira Adamu, fasajadu ne babeera nga bavunama illa Iblis, okujjako Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira bamalayika babeerenga bavunamira Adamu ne bavunama okujjako Iblis. Abamanyi abagamba nti Iblis yalimba malayika besembesa aya eyo nga bagijjamu obujulizi bwa mirundi ebiri. Aya eyo bagijjamu oba wajhul istidlalu biha, engeri gye bagyesembesaamu ala wajhaini au ala wajhani, bagyesembesa mu bujulizi mu ngeri ya mirundi ebiri. Engeri esooka bagamba awalan ekisokera ddala al-amru kana muwajjahan ila al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala yali alagira mu aya eyo bwe yali alagira okuvunama yalagira bamalayika, kitegeeza ne Iblis naye yali malayika kubanga naye yalagirwa okuvunama. Era singa teyali malayika ekiragiro tekyalikoze tekyali mutanawadde, kyali wadde tekimukwatako. Era naye yali badde agamba naye nange sivunamye olw'ensonga nti siri malayika. Naye famadama ebbanga likimalanga naye ekiragiro kyamukwatiramu ate ng'era yanenyezebwa, ate ng'era naye teyagambako nti nange siri malayika ekiragiro kinkwata. Ne bwe yali nga awa ensonga lwaki tavunnamye teyagambako nti siri malayika tekinkwata, ne kiraga nti ekiragiro kyamutanawala era naye yali malayika. Yengeri esooka gye beesembesaamu aya. Engeri ey'okubiri bagamba nti istithna, okujjamu Allah kwe yajjamu bwe yali alaga balagidde okuvunnama najjamu abatavunnama. Istithna eyo ebaliwanga al istithna'ul muttasil, okujjamu okunywevu oba okutuufu okutali kumenyefu, olw'ensonga nti okujjamu kwa mirundi ebiri mu lulimi Oluwarabu. Amanyi ku nahwi batulabu ilmu abayizi ba ilimu tulina ekitibwa istithna muttasilu, okujjamu okunywevu oba okutali kukutufu, wal istithna'ul munqati'u, n'okujjamu okumenyefu oba okukutufu. Era nga tugenda kulaba ekizampo ez'okujjamu okw'emirundi ebiri. Naye kyenjagala okusooka okutegeeza nti abamanyi abagamba nti Iblis yali malayika, eyo aya bagyesembesa mu ngeri bbiri. Engeri esooka tugirabye nga naye kwe kubeera nti ekiragiro kyali kigenda eri bamalayika bokka si mulala. Ompuliriza bulungi. Engeri ey'okubiri nti istithna eyo okujjamu Allah kwe yajjamu bwe yagamba nti bamalayika ne bavunnama okujjako Iblis, okujjamu istithna eyo oba okujjamu okwo kuli muttasilu kwe kunywevu, I mean kutuufu si kumenyefu. Okujjamu okutuufu kwe kuliwa n'okumenyefu kwe kuliwa. Okujjamu okutuufu amanyi bannahawa oba amanyi b'olulimi Olwarabu batugamba nti kwe kujjamu ng'ekyo kye bajjeemu kifaanagana n'ebyo bye bakijjeemu. Ne tugamba tutya? Ne tugamba nti abasajja bazze okujjako Ibrahimu, abasajja bazze gyendi okujjako Ibrahimu. Bwe tulaba wano tukutta abasajja ne tujjamu Ibrahimu. Ibrahimu naye musajja, kitegeeza ekyo kye tujjeemu kifaanagana n'ebyo bye tukijjeemu. Ekyo tuyita okujjamu okutuufu okutali kumenyefu. Ate okujjamu okumenyefu kwe kugamba nti abasajja bazze gyendi okujjako endogoyi oba ente. Okujjamu kumenyefu olw'ensonga nti tulaba nti tukutte tugambye abasajja bazze gyendi okujjako endogoyi. Endogoyi si basajja, si muntu, si musajja. Tosobola kugamba nti okujjamu kutuukiridde, kubeera kumenyefu. Ompuliriza bulungi. Kati njagala osooka otegeere okujjamu ba istithna ey'emirundi ebiri eyo kye tuyita istithna munqati'u wa istithna muttasil mu lulimi Oluwarabu. Kati amanyi bano bagamba istithna ne yajja mu aya yali muttasilu, istithna entuufu etali mmenyefu. Nti Allah yagamba nti fasajjadu ne bavunnama illa Iblis, okujjako Iblis. Kitegeeza ne Iblis afaanagana ali be bamujjamu. Obanga otegedde nawo istithna eyo, ekika kya istithna eyo gye tugambye nti ebeera muttasilu, ng'ekyo kye bajjemu kifaanagana ebiri bye bakijjeemu. Ate amanyi abo banaaza
abamanyi abagamba nti Ibirisi teyali malayika bo bagamba wano istithna ali munqati'u okujjamu wano kwali kumenyefu nga bwe nkugambye nti okujjamu okumenyefu kwe kugamba nti abasajja oba abantu bazze gye ndi okujjako embuzi oba ente oba endogoyi tulabanga wano kyojjeemu mu bana abazze tekirina kakwate naawe bazze bano bantu ate eri ndogoyi kijja kitya tosobola kugamba nti mpadde abantu abantu 10 sente okujjako endogoyi okujjamu kubeera kumenyefu ompuliriza bulungi naye wamaadhalika bo bano abagamba nti Ibirisi teyali malayika bo bagamba okujjamu okwo mu aya kwali kumenyefu olw'ensonga nti singa bagamba nti kwali kutuufu yali istithna muttasiru babeera beegasse ku bali abagamba nti Ibirisi abeera malayika olw'ensonga nti olwo babeera bamufaanaganyiza naye be bamugjamu nti bamugjamu baavunama ate nga abaavunama baali bamalayika kati naye abanga bafaanana kitegeeza naye abeera malayika ate nga bantu tebakyogera yensonga lwaki bo bagamba nti istithna wano okujjamu wano kuli munqati okumenyefu abaffe istithna muttasiru yajuzu fi lugha mu lulimi olwarabu ekkirizibwa istithna munqati okujjamu okumenyefu kukkirizibwa mu lulimi olwarabu ne tugamba nti abasajja bazze gye ndi okujjako embuzi kikkirizibwa mu lulimi olwarabu iye kikkirizibwa era kingi mu aya za Qur'ani kyajja ne mu ahadith n'ebigambo by'Abawarabu kitegeeza ne bana abagamba nti Ibirisi teyali malayika ekigambo kyabwe ekyokugamba nti eno istithna munqati'u istithna menyefu oba kujjamu okumenyefu kigambo kyabwe mu lulimi gyekiri mu olulimi lukkiriza oba olulimi olwarabu lukkiriza ekyo ogamba nti abasajja bazze gye ndi okujjako endogoyi oba ente oba embuzi ekyo mu lwarabu gyekiri era kikkirizibwa oleme gamba nti ye bagamba batya nti eno istithna menyefu mu Qur'ani oleme bagamba bwotyo era balina obujulizi obulala bungi tugenda kubeera nga twanukulako obumu tukulage nti endaba entuufu yendaba yabagamba nti Ibirisi yali malayika era nga twakaleetako obujulizi bwawe bwa mirundi emeka bwa mirundi 2 mu aya emu obumpuliriza bulungi nga bwe tukunyonyodde sijja kubuddamu olw'obutawanvuya nnyo wano nno abagamba nti Ibirisi teyali malayika eyo aya tugambye nti bo bagamba obujulizi bwabwe nti eyo istithna eri munqati'u istithna emmenyefu nti abasajja bazze gye ndi okujjako ente bwe bate bakiraba ate bali abasooka bagamba nti abasajja bazze gye ndi okujjako Ibrahimu bonna basajja era bonna bantu gwe bajjeemu naye afaanagana bali bamujjeemu ate bali bagamba gwe bajjeemu tafaanagana lwaki bagamba nti gwe bajjeemu tafaanagana balina obujulizi bwabwe bujulizi ki obujulizi bwabwe balina yoli okutugamba nti eyo aya yamala nejja mu surati al-Kahfi eyo aya egamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama nti Allah yagamba nabi Muhammad nawe kenyini asoma Qur'ani nti jukira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ba malaika nti isjudu li adama muvunnamire Adamu fasajadu ne bavunnama illa Ibirisi okujjako Ibirisi Allah agenda maaso mu aya yo mu surati al-Baqara imene yo mu surati al-Kahfi nagamba nti kana minal jinni Ibirisi yali mu jinni yali jinni fafasaka an amri rabbih nabeera nga ava ku kiragiro kya mukama we yali jinni naye yabeera nga ava kuki yabeera nga ava ku kiragiro kya mukama we kati bagamba nti aya yo kenyini yamala ne yeyogerera negamba nti Ibirisi yali jinni aya eri sarih aya neyolefu obumpuliriza bulungi era nga wala yajuzu tekikkirizibwa alijitihadu ma'a nassi tokkirizibwa kuleeta kunoonyerezaako na kunyiikirako ebbanga lyekimala nti waliwo aya eyogera kaate aya yiye egamba nti kana minal jinni Ibirisi yali jinni kati goveri n'otugamba nti ate Ibirisi yali malayika nga aya eyogedde ekyo nno kyekyaviirako bano okubeera nti bagamba nti istithna eri okujjamu kuli kwali munqati omwana wattu kumenyefu ekyo kye bajjamu tekifaanagana biri bakijjamu abampuliriza bulungi wano tubaanukula tutyafa abagamba oba abamanya abagamba nti Ibirisi yali malayika bayanukula batya ekintu ekyo era bakivuunuka batya tukimanyi nti be bajumuhuru be bangi ate nga twagambye dda mulimu abanene nga Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada n'abalala wa Ata wa Ikrima n'abalala bangi Imam al-Qurtubi
yabeeranga baleta mu kitabo kyekitibwa aljami'u li ahkami alqur'ani alkarim bwe yali avunula aya mu surati al-baqara egamba nti wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam twasobola okuleeta mugende mbere nga mugikebera aya eyo mulabe ebigambo bya Imam al-Qurtubi byabeeranga aleeta ababeeranga boogera ekigambo ekyo. Kati bagivunuka batya embeera eyo? Ibn Abbas yagamba atya bwe yali avunula aya eyo mu surati al-Kahfi? Ibn Abbas agamba nti qawluhu ta'ala, Allah bwe yagamba nti kana min al-jinni, nti Ibilisi yali jinni, ekitegeezebwamu mu jinni awo kabila min al-malaika, kikamu bamalayika kiyitibwa jinni. Kati Allah bwagamba nti kana min al-jinni yali ava majini, yani yali ava mu kika kya malayika ekitibwa jinni. Ibn Abbas agamba nti Ibilisi nga tanaba kufuuka jinni, nga tanaba kufuuka shaitani, nga kyalimba malayika, kana smuhu, erinnya lye yali ayitibwa Azazil, ate mu Luwarabu nga ayitibwa Al-Harithu. Ibn Abbas bwati watugamba. Imam Tabari yabeeranga anakala ebigambo bya Ibn Abbas ebyo emirundi mingi mu tafsiri we bwe yali avunula aya y'omu surati Al-Kahfi, eno nyingi gye tuyike mu surati Al-Kahfi. Yaleeta riwayati nyingi okutuuka ku Ibn Abbas ng'ayogera ebigambo ebyo nti ye yagivunula n'agamba nti kana min al-jinni, nti Ibilisi yali ava mu kika ky'abamalayika, ng'abamalayika bayitibwa jinni. Bombuliza bulungi ojja kwewunya ogambe ezaayi Ibn Abbas yabyogera. Genda mu tafasiri ennene, tafasiri ya Qurtubi ya Tabari musalafa amanyikiddwa omusajja wa byasa ebyakulembera kyempa yafa mu kyasa ekyokusatu oba ekyokuna. Imam Tabari y'omu ku bannatafsiri abanene, Abul Mufassirin, taata wa bannatafsiri yabakulira. Yaleeta ebigambo bya Ibn Abbas ebyo warajjahahu, era n'alaga nti biki? N'alaga nti bye bituufu, Ibilisi yali jinni. Ne Imam al-Qurtubi n'abireeta, era naye mu al-Jami'u li ahkami al-Qur'ani al-Karim mu tafsiri wa amanyikiddwa ennyo bulungi. Yaleeta ebigambo bya Ibn Abbas ebyo ng'avunula aya eno wano ng'agamba nti kana min al-jinni, ti Ibilisi yali jinni, yani ng'ekitegeezebwamu nti yali ava mu kika kya malayika bayitibwa jinni. Era abo bamalayika be bamalayika abasobolera ddala okujeemera Allah ekika ekyo. Obumbuliza bulungi be balina obusobozi obwo. Era agamba nti hum min ashrafi al-malaika, ekika ekyo bye bimu ku bika bya malayika abawaggulu ennyo, abalina ebitiibwa ebyawaggulu ennyo be bayita jinni. Banjawulo ku bamalayika abalala. Khuliqu min nari samum, bo babeera nga batondebwa mu muliro oguyitibwa as-samum. Bamalayika ekika ekyo. Bombuliza bulungi. Ate amajinni gatondebwa min marijin min nar, gatondebwa mu marij. Bombuliza bulungi. Kitegeeza waliwo enjawulo wakati w'abano bamalayika n'amajinni. Era amanya abamu ne bagamba wa minhum Ibn Abbas, ne Ibn Abbas yennyini, nti olw'okuba Ibilisi ono kana khazinul jinan, yalimu abo abaali bakuuma ejjana, fashtuqa ismuhu min hadha al-ism, n'abeeranga erinnya lye wano bamutuma bagamba nti yali kana min al-jinni, yali majinni, yani yalimu abo abaali bakuuma ejjana. Abamwe bati bakiwajjaha ne bagamba nti kana min al-jinni, yani yalimu abo abaali bakuuma ejjana. Abalala ne bagamba mwaba bagamba nti Ibilisi yali majinni, ne bagamba wano Allah ayimini yali malayika, ne bagamba wano Allah ogamba nti yali majinni olw'ensonga nti ne bamalayika mwana wattu bayitibwa jinna, bayitibwa jinni oba jinna, olw'ensonga nti ekigambo jinni kiva minal junna, kiva mu kubeera nti ekintu tekirabika, tekirabwa n'amaaso, ate nga ne bamalayika tebalabwa n'amaaso. Era Allah subhanahu wa ta'ala yabayitako jinna, yabayitako amajinni mu Qur'ani mwennyini, nga bw'agamba mu surati as-Saffati ti walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Ajma'a al-mufassirun, bannatafsiri bonna beegatta nti jinna wano ekitegeezebwamu be bamalayika, ate nga Allah yabayita majinni. Walaqad alimatil jinna, amajinni mwana wattu gamanya innahum lamuhdarun, nti gajja kugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Surati as-Saffat. Kati olw'okuba nti Allah nabo yabayita majinni, kitegeeza ne Ibilisi bwe tugamba nti yali malayika, era naye Allah yali asobola okumuyita nti kana min al-jinni, yali majinni, yani yali talabika. Olw'ensonga nti ekigambo jinna tugambye oba jinni tugambye nti kitegeeza ekintu ekitalabwa n'amaaso. Min al-jinan, ekintu ekitalabika, mwe muva erinnya jinni.
Mpuliriza bulungi. Kati Iblis nga Ibn Abbas bwatugamba n'abayizi be nga Qatada n'abalala nga Imam al-Qurtubi we yabaleeta mu tafsiri we, bonna bagamba nti Iblis mwana wattu yali jinni. Era aya eyo okugamba nti kana minal jinni yali tategeeza nti yali ava mu majinni ffe ge tumanyi gana amajinni, nedda. Kyekibogeza ekyo yeri aya oba kyekiri ekiragiro Allah bwe yalagira n'agamba nti isjudu li Adam, bwe yagamba malayika muvunnamire Adamu ne bavunnama okujjako Ibirisi. Bo bagamba istithna ekijjibwamu nga naye Ibirisi min jinsi mustathna minhu afaananira ddala kiri kye bamugjeemu. Nzobulaki bwe bagamba yali malayika teyali jinni. Mpuliriza bulungi. N'olwokuba nti ebitiibwa bye yali alina waggulu eyo yali asinga bamalayika ebitiibwa, yali munene nnyo, yali waggulu nnyo, yali tasobola kubeera nti mwana wattu tabeera mu bamalayika, ate n'abeera nga ali waggulu eri maka gaabwe, ate n'abasingirayo amaanyi n'obuyinza. Olwo nno Ibn Abbas n'amanya abalala baalaba nti ye yali jinni, yali malayika. Naye ng'amanya abalala babaawukanako nga Kamayurwa Ibn Mas'ud nga ekijibwa ku Ibn Mas'ud ne Imam Ibn Kathir mbanna tafsiri naye yagenda n'endaba egamba nti yali jinni, ne Al-Hasan al-Basri naye baleeta ebigambo bye ng'agamba nti Ibirisi tabeerangako malayika wadde n'olutemya lw'eriiso, wabula yali mu majinni ago agakola ki, agasangibwa ku nsi, bamalayika ne balitwala mu ggulu. Naye ng'ekigambo ekyo mwana wattu kinafu ekyokugamba nti Ibirisi yali bamalayika abasangibwa ku nsi, bamalayika ne bamutwala mu ggulu ne bamukuliza ekyo. Kigambo kinafu olw'ensonga nti ebyafaayo ebituufu biraga nti Ibirisi y'omu ku baakulira ejje lya malayika ng'akyalimba malayika Allah tannamugoba, y'omu ku baakulira ejje ery'okujja ku nsi okubeera nti balwanyisa amajinni ne bagasaanyaawo. Allah n'abeera ng'akola ki, ng'ateekako abantu. Yaba amajinni agaaliko ebiseera ebyo oba agaaliwo ebiseera ebyo agaali ku nsi ne gayonoona nga bamalayika baakola ki. Bwe baayogera mu aya eri nti atajalu fiiha man yufsidu fiiha, ogenda kuteekawo abagenda okwonoona. Ompuliriza bulungi. Baali boogera kwolere ku majinni agali oba ku bitonde ebyasookawo ebyasooka okwonoona ne bitta ne bikamala. Kati Allah n'asikiza omuntu. Ompuliriza bulungi. Kati ekyo nakyo ne kibeera nga kikoze eki nga kitegerekese nti qawlul jumhurul mufassirin, ekigambo ky'abannatafsiri abasinga obungi mina sahaba okuviira ddala basahaba nga Ibn Abbas n'abayizi be abawerako n'abalala bonna bannatafsiri battabi'in wamu n'abamanyi abanene bannatafsiri nga Imam Tabari nga Imam al-Qurtubi n'abalala barajjaha ekigamba nti Ibirisi mwana wattu yali ki, mwana wattu yali malayika teryali jinni. Ekyo naye kiraga nti mu bamalayika mulimu abasobola okujemera Allah subhanahu wa ta'ala, nekibeera nga nakyo tukimanyira mu mbeera eyo. Waliwo ekibuuzo, abaffe Ibirisi alina omukyala? Mpuliriza bulungi. Ibirisi alina omukyala oba nedda? Imaamu ayitibwa Al-Qurtubi mu tafsiri era yaleeta ebigambo by'omumanyi ayitibwa Ash-Sha'bi. Imaamu Sha'bi yabeera nga abuuzibwa hal Ibirisa zawja, Ibirisi alina omukyala? Faqaala, n'abeera nga agamba nti tilka urusu ma shahidina, embaga tetwagiriiko. Abampuliriza bulungi. Bamubuuza wange gwe Imaamu, Ibirisi alina omukyala? Faqaala, n'abeera nga agamba nti tilka urusu, embaga ma shahidinahu, tetwagimanya, tetwagiriiko. Naye amaana agamba nti fatadhakkarutu, oluvannyuma ennyo nabeera nga nzijukira aya Allah subhanahu wa ta'ala, aya Allah egamba nti afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni, nti Ibirisi n'olulyo lwe mulufudde bakatonda mu kifo kyange, nga Allah bwagamba afatattakhidunahu, mufudde Ibirisi mu abantu, wa dhurriyyatahu n'olulyo lwe awliyaa min duni, mbafudde bakatonda mu kifo kyange. Mpuliriza bulungi, mbafudde bakatonda mu kifo kyange. Kati Imam Sha'bi agamba we najjukira aya eyo fa'alimtu, nenkitegeera ne ngamba anna dhurriyya, nti mazima ddala olulyo la ta'ti illa min zawja, tetusobola kubeerawo okujjako nga waliwo omukyala. Kitegeeza Ibirisi alina omukyala.
obumpuliriza bulungi. Imam Shaabi bwati bwe yannyonnyola oba bwati bwe yaddamu ekibuuzo ekyo ekyokubuuzibwa nti abafa Ibilisa alina omukyalo oba nedda. Soma tafsiri wa Qurtubi aya ey'omu surati al-Baqara gye tubadde twogerako. Nekibeera nti amasala gaffe ge nabasuubiza nago tugakoze eki tugannyonnyodde era gategerekese nti jumhurul mufassirin bannatafsiri abasinga obungi era nga ekigambo kyabwe kyekiri rajihu kyekituufu nti Iblis yali malayika teyali jjinni nga abasinga obungi bwe bakola ki mwana wattu bwe bakitwala. Ketugende mu maaso ne buruda yaffe eya Imam al-Busiri nga tutandikira ddala we twakola ki we twakoma. Twagambye nti twakoma ku bayiti eyana mu 5 nga Imam atugambye nti obulungi bwa Nabbi tebukola ki tebuliko kkomo gwe sobola tugamba nti lino ne tubeera nga tukoma kumutenda. Ebbanga lye tumala nga twewaze okumuyita Katonda oba okumuyita omwana wa Katonda oba okumutenda n'ebitendo eby'obwa Katonda. Kati agenda mu maaso mu bayiti eyana mu 6 n'agamba atya. Tuli mu fasulu athalith mu kitundu kyaffe ekyokusatu mu buruda. Agamba nti launa sabat qadrahu ayatuhu idhaman ahya ismuhu hina yud'a darisar rimami. Nti launa sabat lauma thalat singa waliwo okufaanagana oba omwenkanonkano qadrahu ayatuhu wakati wa bukulu bwe wakati w'ekigero kye wakati w'eddaala lye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayatuhu n'ebyamagero bye singa waliwo okufaanagana oba omwenkanonkano wakati w'eddaala lye ye nga Nabbi Allah lyamuwa n'obunene bwe singa waliwo okufaanagana wakati waalyo eddaala lye wa ayatuhu n'ebyo ebyamagero byakola idhaman mu bunene bwabyo obumpuliriza bulungi singa waliwo omwenkanonkano oba singa aya ze oba obubonero bwe bwakola Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugeza nga Qur'an okugeza nga okukola ki okwasaamu kwenjuba kubanga nakyo kyali byamagero bye yakola okugeza nga okuva amazzi mu ngalo ze n'ebiri mu kategori eyo singa mwana wattu obubonero bwe bwali bwenkanankana oba bwali bukolebwa okusinziira ku ddaala lye lyalina nga alina okukola akabonero akajja mu ddaala lye kyali badde nga mwana wattu ahya ismuhu nge okwogera erinnya lye omuntu n'ogamba nti Allahumma wange Allah bismi nabiyika Muhammad ku lw'erinnya lya Muhammadi ahya ismuhu hina yud'a darisar rimami kyali badde nga mu kwogera obwogeza erinnya lye n'ogamba nti ayi Allah ku lw'erinnya lya Nabbi Muhammad kuba ku lw'erinnya lya Muhammadi beera nga ozuukusa darisar rimami omufa ali mu ntaana. Darisar rimami ye mufa ali mu ntaana eyakola ki yabeera nga yandarisu azikirira naggwaawo n'abetenteka n'afuuka nga arramamu n'afuuka nga ekintu ekiri wali ekibebentula ekikasuke oba kitegeera nga kiri ramimu nga wonaagayagaya mu kintu nomana okikasuka wali oba nga kiringa evvu oba mpuliriza bulungi. Kati singa obubonero bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwakola n'ebyamagero bye oba singa mu byamagero bye byali birina kwenkanankana na ddaala lye kyali badde nga mu byamagero bya Nabbi kwe kubeera nti singa omuntu abeera asabye Allah nga ayitidde mu linnya lye Allah alamuse omuntu omufu mwana wattu kyali badde nti nakyo kisoboka. Naye wa maadaama nti ekyo tekyagwawokko maadaama annahu lam yaqa ebbanga likimala nti tekituukangawo nti omuntu yali asabyeko Allah mu lweri ng'ayitira mu linnya lya Nabbi Allah n'alamuso abafu kiraga nti ebyamagero Nabbi mwana wattu bye yakolanga tebyenkanankana na bunene bwe oba Nabbi okukolanga ebyamagero ekyo tekyapimirwanga ku bunene bwe wa illa singa kyapimwanga ku bunene bwe kyali badde nti n'ebyamagero bye okwogera obwogeza erinnya lye n'osaba Allah azuukusa abafu kyali badde kisoboka. Ompuliriza bulungi. Imaamu ki kyakulaga akulaga obunene bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'eddaala lye eryawaggulu Allah lye yamuwa nti okumanya eddaala lye eryawaggulu singa ebyamagero bye byakola Nabbi byali bipimirwa ku ddaala lye kyali badde nga n'okusaba Allah ng'oyise mu linnya lye azuukusa abafu naye kyali badde kisoboka. Lwaki?
kubanga eddaala lye likigwana, eddaala lye likigwanira ddala kubanga ddene nnyo lya waggulu. Ompuliriza bulungi. Wano oli ayinza otugamba, oyinza otya okugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyaweebwa kulamusa bafu, ate nga ekyo twakirabanga Nabbi Isa yali akirina, ate nga fenna tukimanyi nti Nabbi asinga Nabbi Isa obunene, ate era buli Nabbi yenna yalina ekyamagero. Nabbi yakinamu hadhu, yakinamu omugabo, naye yakikola oba yakola ekisinga ku ekyo. Kati ogamba otya oba kijja kito okubeera Nabbi Isa yakola ki, yalamusanga abafaale nga Nabbi takola ki, ye takirina. Tugamba nti almas'alatu huna, ensonga wano teri kubeera nti olamusa abafu gwe ng'omuntu, oba nti Nabbi Isa ye nga yalamusa abafu, nedda. Wano twogera ku muntu omulala okuyita erinnya lyo oba okuyita mu linnya lyo n'agamba nti kulwa Nabbi gundi. Ye Nabbi Isa tulaba nti ye yalina kiri nga ye kennyini yakola ki, yabalamusa. Naye ate wano Imaamu ayogera kubeera nti ki, nti muntu ali ebbali kati nganze ne ngamba ayi Allah kulwa Nabbi Muhammad oba kulwa erinnya lya Nabbi Muhammad beera nga olamusa omufu. Ompuliriza bulungi oleme kubeera nti obikola ki, obigatta ebintu ebibiri, nti Nabbi Isa ye alina kiri ekyokubeera nti ye kennyini abalamusa, ate kino kiba kisusseewo nga just muntu wabbali ayita wisi erinnya lya Nabbi nabeera nga akola ki, nabeera nga Allah alamusa omuntu oyo gwamusabye alamuse. Nti newankubadde ekyo tekyagwawo, mwana wattu eddaala lya Nabbi likigwana, naye olw'okuba nti ebyamagero bye birina okugwawo tebyapimibwa ku ddaala lye, ensonga lwaki nti tekikola ki, tekyagwawo era tulakira lamu yunqal, tekijjangako mu history oba byafaayo tiwaliwo yali ayitidde mu linnya lya Nabbi Allah n'azuukusa omufu we gwamusabye abeere nga amazuukusa. Ompuliriza bulungi. Nawo ne tubeera nga tukoze eki, nawo ne tubeera nga tuvuddewo. Agenda mu baiti eddako n'agamba atya, agamba nti lam yamtahinna bima ta'ya al-uqulu bihi. Imaamu atenda Nabbi n'agamba nti lam yamtahinna bima ta'ya al-uqulu bihi, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam lam teyabeeranga yamtahinna ay yakhtabirana, teyabeeranga atugezesa. Ompuliriza bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabeeranga atugezesa bima ta'ya al-uqulu bihi, bima ta'ya ay ta'jazu al-uqulu, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabeeranga atugezesa n'ebyo ebikola ki, obwongo bwaffe ebitasobola kubeera nti bitegeera. Teyatuleeterako kintu kyonna mu ddiini yaffe ng'obwongo bwaffe tebukola ki, ng'obwongo bwaffe buli ajizu tebusobola kubeera nti bukitegeera. Oba kitegeera hirusan alaina, olw'ensonga nti yali atufaako nnyo, falam narutabu walam nahimi, tuleme kubeera nti tufuna okubuusabuusa mu ddiini yaffe, walam nahimi walam natahayyaru, tuleme kubeera nga tufunamu alhira, okubeera nti tubeerawo nga tetumanyi kiki kiddako. Alhira, ekitibwa alhira oba alhayam, kwe kubeera nga omuntu ali awo tamanyi kituufu kyekiriwa. Oba mpuliriza bulungi. Naye abuzaabuzibwa, ali mu bbanga, tamanyi kituufu kyekiriwa, kino alaba kifune, kino alaba kifu, tamanyi kyakukolawo. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam talina kyeyatuleetera mu ddiini yaffe, mwana wattu nga kikola ki, nga mwana wattu kitutuusa ku mbeera eyo ey'okubeera nti tufuna riba, tufuna okubuusabuusa mu ddiini yaffe, wadde okubeera nti tetumanyi kiddako oba tetumanyi kyakkola oba tetumanyi kituufu kyekiriwa. Wabula byonna bye yatuleetera mu ddiini yaffe biri waadihu jaliya, mwana wattu byeyolefu, bimanyikiddwa. Wakad jaa fil hadith, era nga yokyajja mu hadithi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yekenyini agamba alhalalu bayyinu walharamu bayyin, halali amanyikiddwa mweyolefu ne haramu amanyikiddwa mweyolefu. Tabaani okubeera nti halali yeyolese ne haramu yeyolese li ahli ilmu, yeyolekedde bannannyini kumanya, so si buli omu. Tobeeraawo gwe n'ogamba nti zi halali ne haramu mweyolefu mumanyi mulaba, nedda. Halali mweyolefu ne haramu mweyolefu li ahli ilmi, kuba eri bannannyini kumanya, si buli omu. Ompuliriza bulungi. Nekibeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwebwe yatuleetera, temuliimu kibuzaabuza, temuliimu kituteeka mubeera nga situmanyi kituufu kyekiriwa, wabula byonna byeyolefu. Ekyo nno Nabbi yakikola olw'okusaasira gye tuli. Ompuliriza bulungi, olw'okusaasira gye tuli. Fa in qiila, oli bw'ava eri n'atugamba nti ate nga mu ddiini mulimu ebibuzaabuza, almutashabihat, mu ddiini nga mulimu ebibuzaabuza,
tugamba nti imamu wano kyayogerako mu ebyo nabbi yatuleeta ebitali mu kubuzaabuza mwana wattu ge mateeka alladhi la yu'dharu almuslimu bijahliha wa bijahli alhukmu biha ge mateeka omusiraamu nga tasaanidde kubeera nti omusiraamu tasaanidde kubeera nti tagamanyi ebintu omusiraamu byatasaanidde kubeera nti tabimanyi ng'empaji z'obukkiriza ng'empaji z'eddiini ng'ebintu ebikaafuwaza omuntu ebimujja mu busiraamu ng'ebitendo bya Allah n'obwomu bwe n'ebiri mu kategori eyo ebyo tebiriiko njawukana tosobola kugamba nti nze kino sikitegeera kino kinkalubidde okutegeera nedda ebintu ebiyimirizaawo obusiraamu bwennyini oba empaji z'eddiini imaamu zayogerako wano amma ebitali ebyo kiri thabit oba kinywevu nti mu ddiini mulimu ebiyitibwa almutashabihat ate nga almutashabihat lasna mukallafuuna biha Allah teyatutumako okubeera nti tubinoonyerezaako wabula tubirekera bulekezi Allah netugamba nti amanna bihi tubikkiriza kullu min indi rabbina byonna byava eri Allah wabula natawakafu tukomaawo tetubikola ki tetubiyingiramu ebintu byonna ebikola ki ebibuzaabuza ebiri mutashabihat al aslam amadhhabu agasinga okubeera oba ekkuba erisinga okubeera ettuufu attawaquf wa tafwidu lilmu biha ila Allah okubeera nti tetubiyingiramu netubeera nga tuzza okumanya kwabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala wabula tubikkiriza netugamba nti amanna biha tubikkiriza kullu min indi rabbina byava eri Allah waffe bambuliza bulungi ekyo nno nekiraga nti imaamu wano ebigambo byayogera biri kuki biri ku ebyo ebintu omusiraamu yenna byatasaanidde kubeera nti abeera nga tamanyi ng'empaji z'eddiini ng'ebintu ebijja omuntu musiraamu ng'ebintu ebituusisa obusiraamu bwo yani empaji z'obusiraamu n'obusiraamu bwennyini obukubuuzibwa ebyo imaamu byayogerako era nga ffenna la shakka tetuliimu kubuusabuusa nti ebyo tebiriimu kubuusabuusa bimanyikiddwa byeyolefu agenda mu maaso n'amutenda mu baiti eyanamu 8 nagamba nti aya alwara fahmu maanahu falaysa yura fi lqurbi walbu'di fihi ghayru munfahimi nti aya alwara obuliwo bonna oba abantu bonna babeera nga bakola ki kyabalema fahmu maanahu okutegeera obutuufu bwe tebamumanya tebamutegeera obamupuliza bulungi bonna abantu abaliwo tebategeera nabbi tebamutegeera just twamumanyako katini nnyo Allah we yasinga omumutegeera naye ffe ebitonde tetwamutegeera falaysa yura nti naye okuba kumulaba bulabi kwennyini fil qurbi wal bu'di fihi ghayru munfahimi tewali amulaba sawa omulabidde kumpi oba omulabidde wala okujjako ng'era siti tugenda kumutegeera wano nno okulaba kushamala mwana wattu kutwala emiteeko gy'okulaba gyonna sawa okulaba okw'amaaso nti nabbi wamulabanga n'amaaso go sawa anga omusemberedde obanga oli wala era sitiru walinga tosobola kumutegeera walinga tosobola mumalayo n'omutegeera bambuliza bulungi basahaba abamu batunyumiza nti lumu bajjanga ne betegereza ne batunula ku nabbi we bati mu nnaku z'omwezi wegukola ki wegwememerulya ennyo gwe tugamba nti al-badr mu nnaku ezimanyikiddwa esatu ennaku ez'omwezi mugwakira ennyo bampuliza bulungi ze tuyita al-layali al-bid ebiro ebyeru omwezi wegwakira ennyo wegubeera ogw'amaanyi bampuliza bulungi basahaba bajjanga ne batuuka ku nabbi bati bamwetegereza ne batunula ne ku mwezi ne bamwetegereza ne bamutunula ne ku mwezi nyama ne bagamba nabbi asinga omwezi obulungi bampuliza bulungi tebasobolanga na kumumalizaako maaso gaabwe olw'ekitangaala ekyamuvaamu n'obulungi n'embeera ey'enjawulo tebasobolanga kumutunulirayo bati ne bamumalizaako amaaso buli baamusemberangayo bati ng'amaaso bagatiisa bampuliza bulungi basahaba ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamulabako era bamwogerako ebigambo bingi nnyo ku mbeera y'okukola ki ku mbeera y'obulungi bwe ne ku nfaanana ye ne ku ndabika ye babeera nga bamuwasafa bampuliza bulungi bagezaako mutenda naye bonna era bye baatenda tebamumalaayo tebamutegeera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati imaamu akugamba nti abantu bonna tebategeera nabbi naye kuba kulaba bulabi gwali okumpi neewala mwenna tekuli asobola kumutegeera
buli amulabako alemwa okumumalayo, abeera munfahimu, yani ajiz, abeera alemwa okumumalayo n'okumutegeera. Tosobola kumutegeera sawa anga omusemberedde obanga oli wala gy'omulengeredde. Oyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tosobola kukola ki kubeera nti tuhiitu bihi omumalayo. Omumpuliriza bulungi. Imaamu agenda mu maaso n'akola ki n'amutenda n'agamba nti kashamsi tadhharu lil'aynaini min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Bw'amala okumutenda nti abantu bonna tebamutegeera, ne womusemberera ne wobeera ewala n'omutunulako tosobola mutegeera, yamufaanaganya enjuba n'agamba nti kashamsi. Wano nno waliwo ebigambo ebikwekebbwa ebitayogerwa wano, Imaamu byatayogera naye nga biri maarufu mu bwongo bimanyikiddwa. Bigambo ki? Huwa, ye kashamsi alinga enjuba. Ompuliriza bulungi. Imaamu bw'ati bw'agamba ti huwa kashamsi alinga enjuba, tadhharu lil'aynaini min bu'din. Bw'obeera ewala gwe n'ogitunulamu n'amaaso, mwana wattu olabanga amaaso go gavaamu amaziga ng'ogiri wala. Ompuliriza bulungi. Kyokka mu kaseera kamu ne w'ogibeera kumpi, era sitiru amaaso go gakola ki? Galwala bulwazi, tosobola gimalayo sawa ogisemberedde oba ogiri wala. Alinga njuba Nabbi. Okitegeera? Kati Imaamu kyayogerako agamba huwa kashamsi tadhharu lil'aynaini, alinga enjuba ng'ogyolekezezza amaaso, min bu'di ng'oli wala, ekituukawo buli omu akimanyi. Saghiratan, oba ogirabanga ntini naye ng'ate sitiru era ekola ki? Tosobola kugiraba kugitegeera, tosobola kugimalayo. Bw'oba ogirengerera wala olaba akantu katini bwe kati, naye nga wamaaza katosobola kukamalamu ddakiika 10 wakatunudde mu booti. Ompuliriza bulungi. Tosobola kugitegeera kituufu kyayo enjuba sawa ogiri wala oba ogiri kumpi. Tiwobeere wala ogirabanga ntini, kyokka ate bw'ogisemberera tukillu tarafa min amami, mwana wattu ekola ki? Ebeera nga erwaza amaaso. Ompuliriza bulungi. Ebeera nga erwaza amaaso min amami. Olwaki? Olwa ebyo ebigivaamu, olwa gundi egivaamu, ebbugumu erigivaamu n'amaanyi agagivaamu enjuba. Bw'ogisemberera bw'oti amaaso egalwazi, tosobola gisemberera bw'oti. Ompuliriza bulungi. Kati yakwata enjuba n'agikola ki? N'agifaanaganya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amwogerako yamufaanaganya mwezi. Okitegeera? Agamba wasirajan munira. Asiraj gwe mwezi, munir ogwakaya kanaguti mu surati al-Ahzab. Allah bado yamutenda Nabbi wasirajan munira. Lwaki Allah yamutenda n'omwezi n'atamutenda na njuba? Nti omwezi ekitangala kyagwo tekikosa, naye ate enjuba ekitangala kyayo kikosa. Naye Imaamu wano lwaki yamufaanaganya enjuba? Yagala kulaga tosobola mutegeera sawa omusemberedde oba oli wala. Yete yagendera ku makulu gano agaki aga aljamalu ag'obulungi. Wa illa singa yagendera ku makulu ag'obulungi yali gendedde ku mwezi, yali mutenze na mwezi nga Allah yamutenda. Naye wano ye yatunulira sayidi yaki ey'okubeera tosobola mutegeera sawa omusemberedde oba oli wala ng'enjuba tugiraba. Kati Imaamu bw'atyo bwe yatenda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agenda mu maaso n'amutenda mu bayiti eya5 n'agamba atya? Agamba nti wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu. Wa kaifa istifhamu inkari, abuuza ye kijja kitya okubeera nti abantu bategeera ekituufu kye bamutegeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku dunya kuno, bayinza batyo mutegeera. Wal maana la yumkinuhum an yudriku haqiqatahu. Istifhamu inkari ebe etegeeza amakulu ag'ekyennyume kyago. Okwebuuza okw'okutama kuba kuyimiriza amakulu ag'ekyennyume kyekyo. Wagamba nti kijja kityo bayinza atyo mumutegeera, bategeeza tebasobola mumutegeera. Abo mpulidde. Kati agamba nti wakaifa yudriku fi dunya haqiqatahu, bayinza atyo yegolooza bayinza atyo kumutegeera ku dunya kuno amakulu tebasobola mumutegeera. Qaumun niyamu, nga bo bali awo just bali mutulo, tasallaw anhu bil hurumi, basiimana kyakubeera ai radu basiimana okubeera nti bamulabira mbirooto. Era nga embeera yaffe fenna Nabbi twasiima kubeera tuyayana kubeera tumulabako mbirooto.
katusobola kutyo mutegeera oba kitegeera tusobola batyo tuyinza tyo mutegeera ku dunia kuno nga tuli bebafu lwaki yagamba nti ku dunia tuli bebafu olwa hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam jabeera nga agamba nti annasu niyam abantu ku dunia abeera bebafu fa idha matu intabahu bwe bafa webati badde engulu ne bazuukuka omuntu wafa azuukuka atandika okulaba haqaiqul ashya atandika okulaba ebintu kuki ku butuufu bwabyo byonna yabadde bamugamba atandika okubiraba afuna amaanyi agasobola okulaba bamalayika walinga ate asobola balabanga mulamu abeera nga ava mu kirooto n'azuukuka bumpuliza bulungi kati ku dunia kuno ebbanga litumala nga tuli mu tulo twebase tusobola kutegeera nabbi butuufu bwe tetunnafuna amaanyi gamutegeera era nga bwolaba nti omwana adamu ku dunia tasobola kutegeera tasobola kukola kikulaba Allah lwaki olw'ensonga talina amaanyi talina kuwa talina amaanyi gali gasobola kulaba Allah subhanahu wa ta'ala naye ate ku akhira tujja kuba tusobola omulaba olw'ensonga nti Allah ajja kuba olwatuwadde amaanyi agasobola okumulaba ne bamalayika n'amajini n'ebiri mu kategori eyo naye ku dunia kuno ag'amaanyi eyo power tetugirina bompuliriza bulungi kati tulinga abeebafu tetumanyi kigenda mu maaso kati wekiba nti nabbi eddaala leddene nnyo bompuliriza bulungi gweosuubira tuyinza tutyo mutegeera nga tukyali mu ddaalu tukyali mu nsi eno oba mu nju eno ey'obwebafu tekisoboka imaamu kyakola ki imaamu kyayogerako tusobola tutya okulowooza tusobola omulaba okutegeera obutuufu bwe ne tubumalayo nga tuli beebafu tukyali mu mbeera ey'obwebafu twasiima nakubeera nti wetuba tumulabyeko mu birooto weewaana n'ensi yonna neekola ki n'ensi yonna neemanya fe bali mu mbeera eyo tosobola kwena tukola ki tumutegeera olaba omulabi mu birooto n'obeera nga okyamuukirira kitegeeza tosobola kubeera nti okola ki otegeera obunene bwe n'obumalayo wa illa ekyo kijja kubeerawo kwakhira nga tuzuukuse tufunye idirakat tufunye amaanyi g'okulaba n'okutegeera ag'enjawulo agasobola okulaba ebintu ebinene ompuliriza bulungi naye ebbanga litumala nga tukyali mu ddaalo eno ey'obwebafu tesobola kumumalayo nakumutegeera agenda mu maaso mu bayiti ey'ataano mu emu n'agamba ati nti famabulagul ilmi fiihi annahu basharu wa annahu khayru khalqi llahi kullihimi famabulagul ilmi fiihi annahu basharu ndife abantu ku dunia kuno kyetuyinza okukolakolako mu kutegeera nabbi sallallahu alaihi wasallam era kyetumanyi kyetukomako annahu bashar tukoma kubeera nti tumulabanga muntu nga ffe ekyo tumanyi lyeddaala yaffe yetukoma nti muntu nga ffe wa annahu khairu khalqi llahi kullihim n'okubeera nti twakikwata nti kyekitonde kya Allah ekisinga okubeera nti kyekirungi awo wetukoma amma tafasiri naye okuyingira munda mu kufofootola awo butya bwabeera nga kitundu kya Allah ekisinga amaanyi butya bwabeera nga muntu nga ffe biki tafasiri zaawo tetusobola kuzitegeera twakoma kuziri boundaries waggulu ne wansi kubeera nti basharu muntu buntu waggulu kyekitundu kya Allah ekisinga obunene naye wakati awo okubivundula okubinnyonnyola n'okubitegeera ebiri wakati awo okumutegeera obutuufu bwe bwonna ekyo tetusobola kukimalayo ku dunia kuno Allah subhanahu wa ta'ala yekka yakola ki yekka yakimanyi imam bwati bwakola ki bwati bwatugambye agenda mu maaso mu bayiti ey'ataano mu ebbiri n'atugamba atya wa kullu ayin ata rusulu lkiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi agenda mu maaso n'amutenda n'amukunyoya n'agamba nti oyo nabbi oyo gwolaba kullu ayin ata rusulu lkiramu biha ebyamagero bannabbi bonna bye baleetanga bye baakolanga fa innama tasalat min nurihi bihimi mwana atu byayitanga mu nnuuru ye mu kitangaala ky'okubatuukako bompuliriza bulungi byayitanga mu kitangaala kye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nti bibatuukako Imaamu Suyuti ayina ekitabo bakiyita al-Bahiru fi hukmi nabi sallallahu alaihi wasallam bi-dhahir wal-batin yakituuma erinnya eriyitibwa al-Bahir ekintu ekikujja ekifu ku maaso fi hukmi nabi sallallahu alaihi wasallam mukumanya nti nabi sallallahu alaihi wasallam yalalamula fi dhahiri kungulu wal batin ne munda yaleetamu ng'akulaga nti buli kyamagero bannabbi abakulembera kye baakola kye baali balina ne nabbi yakinamu omukono Imam Suyuti buli kyamagero ky'omanyi ne al-Qadi Iyad fi shifa Qazi Iyaz naye mu shifa yaleeta emiryango egifaananyirizaako bwe gito nti nabbi
yalina ebyamagero byonna buli nabbi yenna yakulembera byalina bomuliza bulungi naye imamu wana akugamba nti bannabbi bonna ebyamagero bye bakolanga byayitiranga mu kitangaala kya nabbi bomuliza bulungi kijja kitya imamu Subuki yomu kubamanya abagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yatumwa ku mirembe gy'abannabbi abakulembera yali yatumwa wabula Allah naayisa eddaawa ye oba okutumwa kwe kwabo bannabbi olw'ensonga nti ye nabbi yali tanaakola ki ekiseera kyali tekinaba kutuuka kubeera nti ajja eri ensi naye nga Allah yali yamutuma dda obujulizi bwe buliwo mu Qur'ani imamu bwe yeesembesa ye aya eri mu surati Ali Imran Allah bwe yagambira nti wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyiina nti Allah yabeera nga akwata endagaano ku bannabbi bonna abakulembera yabajjako endagaano n'abagamba nti lama ataitukum min kitaabin wa hikma mbawadde ekitabo ne hikima n'amagezi ze tuyita sunna z'abannabbi ge magezi ye hikima lama ataitukum min kitaabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna oluvannyuma ajja kujja omubaka nga akwatagana ebyo muzze nabyo la tu'minunna bihi mujja kumukkiriza mu bannabbi wa la tansurunnahu era mujja kumutaasa Allah yabeera nga alagira bannabbi bano okubeera nti bamukkirizaamu kitegeeza Allah yamutuma gye bali ate nga already bo baali bajja dda wala tansurunna era n'abafuula abasahaba be nti bajja kukola ki bajja kubeera nti bakola ki bamutaasa bamulwanirira nga olaba abasahaba be bamulwanirira kati bannabbi bonna bwe kiba nti Allah yabateekako omulimu gw'okubeera nti bakkiririza mu nabbi kitegeeza yamutuma gye bali n'emirembe gyabwe obamuliza bulungi era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ezimu agamba nti laukana Musa hayyan singa nabbi Musa singa yali mulamu ma wasi'ahu illa ittiba'i taina kirala kyalikoze okujjako okubeera emabega wange yali badda ngobeera bugoberezi era nabbi Isa wali bakomyewo nga Allah batukakasa mu Qur'ani nti ajja kukomawo tajja kubeera nabbi ajja kubeera sahaba basahaba baki basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki tugamba tajja kubeera sahaba olw'ensonga nti nabbi Isa yalaba ku nabbi ate nga haddu sahabi ekitibwa sahaba mba ahli sunna wal jamaa man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi ye muntu alabe ku nabbi namukkiriza wa mata ala al-islam nafira ku busilamu nabbi Isa yalaba nabbi ye yamulaba ddi mu Isra wa Miraj yamulaba mu Isra ne Miraj kitegeeza nti sahaba juliridde era bw'anaabazze ng'akomyewo ajja kubeera sahaba era y'omu ku basahaba betugamba nti basahaba batannakola ki abatannafa abakyali abalamu ye nabbi Isa alayhi salam bompuliriza bulungi kitegeeza nti nabbi Isa alayhi salam bw'anaaba akomyewo naye talina kirala kyajja kukola okugyako okugoberera nabbi kitegeeza nabbi wabeera bannabbi bonna abasigadde tabaun bagoberera mugoberere kati imamu akugamba wa kullu ayin ata rusulu lkiramu biha buli kyamagero kyonna bannabbi kye bajja nakyo fa innama tasalat min nurihi bihim kyayitibwa ku nuru ya nabbi kitangala kya nabbi okubatuukako byonna biina webikwataganira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okulaga nti nabbi kyamagero eri Allah subhanahu wa ta'ala govanga ku muntu Allah okumugatta n'erinnya lye okumugatta mu shahada faqaranahu namugatta ne shahada n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah kwicho kita kya muzannyo Muhammad yani ali biki oyo gwe bagatta ne Allah ali biki yani oyo bannabbi bonna gwe bamanya yani oyo asaaza bannabbi bonna n'abakulemberamu n'abasaaza yani oyo bamalayika bonna gwe bamanya ne babeera nga bamumanyi yani oyo awandiikibwa ku ntimbe za arushi za nnamulundu ya Allah subhanahu wa ta'ala yani oyo omuyita mwangu oyo omuyita mutono oyo omuyita muntu nga ggwe oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu agenda maaso n'agamba atya n'amutenda mu baiti eya 5:3 n'agamba atya fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kashams fil fadl wakitegeera nti alinga bwolaba enjuba fil fadli mu kugaba bannabbi abasigadde hum kawakibuha mwana wattu be baki ze munyenye z'enjuba eyo lwaki yamufaanaganya enjuba mu kugaba
oba mu bulungi yani mu kugaba fil fadl lwaki muhanaganya enjuba tiamanyi batugamba abasoma ilimu falaki abayina ilimu eyaki eyobwengula nti enjuba webeera nga eri wansi jukira enjuba eri wansi waki eri wansi w'emunyenye naye kuba ebitangala byayo emunyenye zino Allah yazitonda nga zo tezaaka ku lwazo ate enjuba eyaka ebeera ttaala nga yo ng'eyaka naye emunyenye zo si ttaala ziri awo Allah yabitonda nga bintu ebikkiriza okubeera nti binywa ekitangala ky'ekintu ekirala nimala ne byaka ekitangaala ekyo kati enjuba buli webeera nga eri wansi neekuba amagulu gaayo ekitangala kyayo kituuka wansi wekimala okutuuka wansi ate nekyambuka waggulu kiti kati mu kwambuka waggulu nekidda waggulu nekyaka waggulu nga wonaakuba ettaala wansi ekitangala nekidda waggulu kiti emunyenye ziri zikinywa mu kubeera nti zinywa ekitangaala ekyo ekiro zo nezaako enjuba nga evuddewo kati kyekifaananyi imamu kyeyakuba agamba atya nti nabbi alinga wolaba emunyenye obampulira bulungi hum kawakibuha bannabbi abasigadde hum kawakibu hadha shams ze munyenye ye buli wakuba ekitangaala kyo buli wabeerawo emunyenye tezibeerawo era tosobola ziraba obampuliriza bulungi tosobola kuziraba nabbi yabeerawo bw'abanga waali tosobola kwetaaga nabbi mulala yenna era abannabbi bonna kasita abeerawo nga ne nabbi waali yaba mukulembeze bo tebakola ki tebasobola kumukulembera kati alinga olaba enjuba kuki ku munyenye nti enjuba ebbanga limala nga weeri emisana emunyenye tezibaawo wabula emisana wane enjuba esigala egabira ku munyenye ziri ekitangala kyayo nga bwe tugambye nti zo zinywa kitangala kya kintu kirala nezimala nezikyaka ate zo zennyini kati nabbi wabeera nga wali ne bannabbi bano abafiidinga information n'obulungi bwe nabeera nga bakola ki kyagamba nti wano yudhhiruna anwaraha linnasi fi dhulami ekiro yabuziba emunyenye ezo nga zaako ekitangala ekyo enjuba kyeyaziwadde oba kyezanywedde mu njuba kati nenabbi wabanga taliiwo bannabbi bano bakola ki babeera nga bakwata ekitangala ekyo kyebanywedde ku nabbi nabeera nga bakituusa eri abantu nga nabo bwe bulungamu naki n'okubeera nti balungamizibwa imaamu bwate bwavunula ekigambo ekyo era nga nakyo kiri mutaale ku kiina akakwata ku kiri ekitusoza okunnyonnyola nti bannabbi bonna nabbi saa salama ge bakola ki bayonta ku nnuuru ye Allah obulungi bwaye bwonna abuyisiza ku bulungi bwa nabbi saa salama obumpuliriza bulungi agenda maaso n'agamba atya baiti yaffe eyataano mu ennya nga mutenda agamba nti akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqu akrim bi khalqi nabiyyin eyo nno fi'lu ta'ajjub ekigambo akrim fi'lu lita'ajjub kikolwa kyakwewuunya nti ma akramu khalqi nabiyyin bannange ono nabbi nga yasusse obulungi ompuliriza bulungi ono nabbi nga yasusse obulungi ma akramu khalqi nabiyyi ono nabbi nga yasusse obulungi n'ekitiibwa n'ekisa zanahu khuluqun kwegamba empisa zimusukkulumyeko zanahu mwana wattu zimweyolese zimujjuddemu ompuliriza bulungi ittasafa bihusnil khuluq ayina empisa ennungi ono nabbi nga yasukkulumya ekisa n'empisa ennungi nabbi saa sallama yalina empisa za waggulu nnyo era mama waffe Aisha fi sahih mu hadithi entuufu abuuzibwa nti kaifa kana khuluqu nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa za nabbi zaali zitya n'abagamba nti kana khuluquhu alquran zaali Qur'an kana Qur'anan yamshi ala al-ardi yali Qur'an etambula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali Qur'an etambula gwenga owulira empisa za Qur'an yali nabbi oba oyagala okumanya empisa za nabbi fa alayka bil Qur'an soma Qur'an nama Aisha bwatu yakola ki bwe yannyonnyola kati nabbi imaamu amutenda n'agamba ono nabbi nga yasukkulumye empisa gwe ziwunze zanahu empisa zimuwunze zimujjudde obulungi bil husni mushtamili wetudda ku sayidi ey'obulungi mushtamili bumujjudde bil bishri muttasim wetudda ku bil bishri okumwenya obwakaayakamu muttasim ay muttasifu
ate nako kumujjudde oba kitegeera kumwetenze nako atendebwa n'obulungi atendebwa n'obuki atendebwa n'obwakayakamu n'okumwenya teyali munyiivu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja nga ekyenyi kyawe bw'okitunulako olaba kwegamba ofuna okwagala gyali yali musajja nga amwenya wakitegeera era Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti walau kunta fadhan ghaliza alqalbi singa wali waboggo wali mukambwe wali musibi wa feesi lanfaddu min hawlik bali kudduse yali musajja gwotunulako nobeera nga okola ki owulira nga oyagala okumwegomba okubeera nti omusemberera ojja gyali ate nga kana bil mu'minina rahima yali musaasiza eri abakkiriza raufur rahim bil mu'minina raufur rahim kubakkiriza yali muki yali musaasizi gye bali abakkiriza bamukkiriza bulungi agamba atya agamba nti bwe yamala okulaga nti nabbi ono obulungi bumujjudde mu ngeri zonna n'amufaanaganya n'agamba atya mu bayiti ya 5 kazahari fi tarafin alinga bw'olaba azahari ekimuli fi tarafin mu bugonvu fi nuuma mu bugonvu fi sahihain mu hadithi eyajja mu sahihain mu bitabo ebiri sahih Bukhari ne Muslimu ya Anasi atunyumiza nga atugamba nti ma masastu kaffan alyan min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sikwatangako mu kibatu nga kigonvu nga kiseenekerevu ng'ekibatu kyenkana kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukyanga nkwata mu bibatu biseenekerevu bigonvu byoweevu sikwatangako mu kibatu kiseenekerevu nga kibatu kya nabbi Anasi bwati bwatunyumiza sahaba wa nabbi yawangalanga nnyo naye twamulaba twamwogerako dda wano y'omu ku baali abaali bawangala mu nnyumba ya nabbi mwennyini kati mama mutera n'agamba nti kazahari fi taraf wetudda fi nuuma mu bugonvu nembuseenekerevu nembuweweevu alinga ekimuli womukwatako bwoti kamuli kennyini mu buweweevu walbadiri fi sharafin ate wetudda mu kitiibwa fil uluwi wal azam mu kitiibwa alinga bwolaba omwezi mu nnaku ze gubeera nga guyitibwa albadiri mu nnaku ze gwaka ennyo ze tuyita al ayamil bid ennaku enjeru wakitegeera 12 ne 13 ne 14 ennaku ezo enjeru ezo kompuliriza bulungi alinga olaba omwezi mu kitiibwa n'obwawaggulu ku munyenye nti omwezi mu kaseera ako gubeera bwa waggulu nnyo ku munyenye guzisinga okwaka gubeera gw'amaanyi nnyo era gubeera mweyolefu nnyo kati amufaanaganya agamba nti wetudda ku sayidi ey'obuseenekerevu n'obugonvu alinga ekimuli wetudda ku sayidi ey'ebitiibwa n'awa waggulu alinga mwezi walbahri fi karami alinga ennyanja mu kugaba tagabye yeresa atyo era nga hadithi twaziraba mu kugaba kwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyawaako omusajja lumu olusozi lulamba olw'amagana g'embuzi sajja nadda iwaabwe mu kabiira ye mu kyalo kye n'abagamba ya kabiira asilimu abange mu musiramuke fa inna muhammadan kubanga muhammadi yuti ataa man la yakhaafu alfaqr muhammadi olugaba lwagaba agaba kiralu agaba nga atatya na bwavu kati nabbi yali mugabi mulamba era Anas amunyumyako n'agamba nti maasuira rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la nabbi teyabuuzibwako kibuuzo kyo teyasabibwako masala n'agamba nti la sirina sikugenda kuwa yagabanga bwabanga teyalina yasuubizanga wanga teyasuubizanga yazzangamu amaanyi naye nga teyagambako nti la era ekyo twakira ku baiti yaffe egamba etya baiti yaffe egamba nti nabiyuna al amiru nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala naami au juhebbireza ekigambo la minhu wala naami twaziraba muddeyo muziwulire muzitegeere nabbi yali mugabi w'amaanyi kati mama mfaanaganya ennyanja mu kugaba kwayo buli omu ajja n'asenako buli omu ajja n'akwatamu ebyennyanja naye tekalire ekanya kugaba kati ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tagabye yeresa atyo sallallahu alaihi wasallam agamba nti waddahari fi himami n'amufaanaganya addahari omwaka fi himami mu kubeera nti afaayo nnyo yali wa himma
yali wa bintu ebyamaanyi ebyokufaayo oba kitegera bulungi. Kazahari fi tarafin yamutenda n'ebitende bina. Azahar at-taraf obugonvu nga mfaanaganya ekimuli, namutenda ne sharaf ekitiibwa n'obwa waggulu nga mfaanaganya omwezi mwekyo. Wal bahri fi karam namutenda n'okugaba nga mfaanaganya ennyanja. Waddahari fi himam namutenda n'okubeera nti yenganga ebintu ebyamaanyi, akola ebizito, akola ebyamaanyi, namufaanaganya omwaka. Lwaki yamufaanaganya omwaka mu kukola ebyamaanyi? Ti omwaka mwe mukolebwa ebyamaanyi. Kati Abawarabu olw'okuba nti bo ekintu omukolebwa ekintu basobola okukituuma ekintu, basalawo nti olw'okuba emyaka mwe mukolebwa ebyamaanyi ne bakituuma omwaka ne bagutuuma ebyamaanyi, ti gwe gukola ebyamaanyi. Mpuliriza bulungi. Kati namufaanaganya omwaka oba n'abeera ng'akola ki nga mufaanaganya omwaka mu kukola ebyamaanyi. Nti kaddahara alinga olaba omwaka fi himami mu kukola ebintu ebizito ebiri haama ebyawaggulu. Bw'atyo Imaamu bwe yakola ki? Bwe yabeera ng'atenda Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tubulayo baiti zaffe bbiri tubeere nga tumaliriza. Agamba atya mu baiti eya 56 tika annahu oyo Nabbi waffe gwe mulaba era stiiru alinga wahuwa fardun min jalalatihi, alinga bw'obanga omusanze ne bw'aba bw'omu yekka ng'omulengedde ali bw'omu, min jalalatihi olw'obunene bwe n'ekitiibwa kye, bw'omulaba mwana twalinga fi askarin obeera ng'amulengera mu magye agamukuumye wano neeno ku sayidi ddyo yamini shimal, abeera ng'ali mu magye agajja gamuwerekera naye ng'ali bwagu ali bw'omu. Hina talqahu wa fi hashami, obanga amulaba ng'ali fi hashami yani fi hurras, alinga ali mu bakuumi abamukuumye wakati we bw'oba omusanze ng'ali bw'omu yekka bw'ati, n'omusinkana olaba omuntu ow'amaanyi. Oba kitegera bulungi. Ekyo nno kiyitibwa alhaiba. Alhaiba Allah okuwa okutiibwa. Ekyo nno kituukawo ne ku bantu abalala ba bulijjo. Omusajja n'abeerawo ng'atiibwa alengerwako al-azama, amaanyi. Olaba ekisajja eky'amaanyi buli w'okisemerera bw'oti n'okisanga olaba ekisajja eky'amaanyi. Kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ye ku nabbi kyasukkuluma, kubanga ne mu hadithi nabbi kennyini ayogera agamba atya ti utiitu 5 lam yu'tahunna ahadun min qabli, naweebwa ebintu 5 tebiweebwangako muntu yenna wadde nabbi yenna min qabli, olubereberye lwange tewali byali biweebwa. Mu ebyo 5 mulimu okubeera nti nusirtu birra'bi masirata shahri, nusirtu birra'bi masirata shahri, ti nabbi Allah yamuwa okubeera nti omulabe we yenna agenda omwenganga, Allah amukubamu okutya mu mutima gwe mu kubeera nti atya nabbi nga tannabana kumutuukako ng'akyali mu bbanga mu distance ogitambulirawo omwezi mulamba bw'obanga otambudde asayiri otambuza bigere. Omulabe we yenna agenda okujja okwenganga nabbi oba omulabe yenna agenda okwenganga nabbi asooka kumuwangula na kutya nti Allah amukuba okutya mu mutima ng'akyali mu distance tannatuuka na ku nabbi distance eyo gy'otambulira omwezi mulamba. Amakulu nti tugambe nti nabbi ali Kampala, omulabe we ali Masaka. Omulabe we atandika okumutya ng'akyali Masaka nga tannaba kutuuka Kampala. Ompuliriza bulungi. Oba distance eyeyongerayo kutambuza bigere masirata shahadu wotambulira omwaka omwezi omulamba ng'otambuza bigere. Ompuliriza bulungi. Nekibeera nti Imaamu ebigambo byayogera era sitiru biriko nezi hadithi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'omusanga ng'omusisinkanye ng'oli wekka, ng'ali yekka, oba olabanga omusajja akumibwa amagye ali mu magye aliko abajaasi. Oba mpuliriza bulungi. Olwaki min jalalatihi ay bisababi jalalatihi, olw'obunene bwe. Eno min sababi ba'u sababiyya ekolanga ba'u as-sababiyya, abamanyi ku nahwi oba abayizi ba elimu. Oba mpuliriza bulungi. Baiti yaffe esembayo Imaamu amaliriza ng'agamba atya nti ka annama al-lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'danai mantiqin minhu wa mubtasami. Ompuliriza bulungi. Eyo baiti gye tujja okutandikirako
era tubeerenga tugivunula tubeerenga tweyongerayo ne buruda yaffe ya Imam al-Busiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mwabo alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebirungi mu byo ne babeeranga beewala ensobi ezikoze eki eziyitidde. Allahumma amin. Sijja kubeera nga nsukkakaawo. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.